nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati bodies of the same feathers ow'akasimu n'ow'ekido kitegeeza kwatagana ne stages enneneko bw'oba obba obbire ku leve ekola ki Alien Skin oba ate speech wagijjawa omayi waliwo speech nga nzibu yakuwolereza bamuwamu oba olaba buli muntu asitikinge walina potential yesebo mulimu abantu abali multitasking nga asobola okuba omuyimbi nga asobola n'okwogera nga mukuwa speech kabaka kati Kyagulanyi ye Mukama yamuwa ebintu ebyenjawulo nti asobola okuwa speech ze okuyimba akusobola. Well, there is something rather awkward. Of all alliances you forged, you even reached out to a self-proclaimed rogue like Alien Skin. Doesn't that make you really desperate? Well, first of all, Alien Skin reached out to me and said, we are a troubled group. And I agree, because it's part and parcel of the so many young people within and without Kampala, talented, scattered and not led, and said we want to be supported, to be organized, to act more formal, to have more discipline. I said, come on, bring it on. And I committed to assisting them. And I can tell you, I'll go out of my way to try and help them. They have no formal education, they're extremely talented, they're not taken care of. Our formal systems do not recognize them. But they're out there and they're looking for people to backstop their capabilities and align them, probably benefit from their talent. So it's not a convenient thing that I was desperate to reach out to him, but I can only say I am desperate to have every citizen of this country capable of adding a voice to the struggle of a fresh Uganda to be on board. Omulyammere tabeera muwangu nnyo. Olaba ne Yesu Kristo naye kennyini yakyogerako, era nga okwegaana kuba kwegaana naye tekitegeeza nti ate omusango oba kikuggisaako omusango oba nti abantu bajja kuleka kunenya. Kale munnange, era bw'atyo Mpuuga naye atuukirizza okwegaana yeegaanye. Alien Skin amwegaanye, agambye nti abo ekisooka tebaasoma. Ekyokubiri, nze si nze nagende wa Alien Skin. Alien Skin yasituka n'ajja ewange n'anneegayirira nti ayagala kubeera nga naye ajja mu light, era nga mu ekyo munnange abalina okubeera nga bakozesebwa beebo bayogerako banne bali gurupu yeri gyayogerako ey'abakifeezi eyeetaaga okubeera nga mbu efiibwako kuba nti tefiibwako. Kale munnange mu mbeera efaanaganako bw'etyo, Mpuuga agezezzaako nnyo okuwoza, agezezzaako nnyo okwewozaako nga bw'owulidde awo, nga yeewozaako kwegamba, era nga bulijjo agezaako okwegulumiza, naye weebuunye kyeyeerabidde, kubanga newankubadde osobola okwogera by'oyogera ebingi, naye munnange okwokya kuba kwokya bw'osuula oba osudde siteepu, nti omuntu eyajja gy'oli n'akwegayirira nga ayagala mbu naye ayingire mu by'obukulembeze, ate mbu muyambeko gurupu gye mwagala okubeera nga muyambako, kwegamba nti naye omuyambeko ne gurupu ye, kubanga jjukira nti tebaasoma. Ekyokubiri, beetaaga kuyambibwa. Kati ate endagaano nti ggwe oze ne Democratic Alliance already waliwo groups endala, marginalized groups endala nyingi nnyo eziriwo wano mu Uganda, era gwe eyo ate gy'oyagala okubeera ng'oyamba, waliwo independent groups nyingi nnyo era nga ziri organized. Kati ekikuyingiza mu ndagaano ate n'abantu b'ogenda okuyamba obuyambi kyeki? Kubanga sirabangawo FDC oba NOP ng'ekoze endagaano ne gurupu y'abantu katugeze ab'omu ghetto, tekibangayo. Naye Mpuuga alina kukkiriza bukkiriza
nti munnange yasola step alien skin already nti ye yajja n'atukakasa nti munnange zinabba akasimu mukama wange oli naye yakwata mu nva ebitaano n'abyezza era kakati tugenda kumutendera guddako kubanga birds of the same feathers kitegeeza nti tulina kubeera nga tugendera ddala bwobba bira ddala mbu kubanga ate kati olina okwesembereza abantu kati yali ensikini bwati bwakiraba ti olina okwesembereza abantu kati abanenenene kati abo bw'obobba obbire eddala okwatireyo ddala gye gava naye nga bwe muwulidde awo munnange omukulu ng'agezaako kubanga asiiga akazigo agezaako okukola kibayita panel beating agezaako kubanga abumbirira naye nga munnange kiri too late amazina amakopperere gamenya omugongo oyagala okubuukira mu ngatto zitowe ennyo nti oyagala okubuukira mu ngatto za Bobi Wine muganda wange struggle eri mikono gya Katonda era buli muntu yenna agezaako kweyimba mu struggle kitegeeza ekikolimo kibeera kigenda mutambulirako ekikolimo kiba kigenda mutambulirako kubanga abantu bangi nnyo baafa naddala mu lutalo lwa Museveni 1981 paka 1986 era nga beewaayo okufa nga bamanyi nti munnange gwe mutango gwe bawaddeyo omusaayi gwabwe gugenda kununula eggwanga n'okutuusa kati emizimu gyabwe gyonna giri eyo giruluma gigamba baatufera twafiira bwemage kati bwejja n'ozannyira mu struggle kiyinza okukulya era munnange oyinza okwesanga nga emizimu gyabo bonna gitunuulira abantu bonna batandika okwogera ebigambo eby'ensimattu kati alien skin oba kyekyamubagudde n'atandika okwasa n'alagira ddala nti kino munnange tekirina makulu kitugendamu kakati okusinzira ku mbeera ye ey'okubeera arrogant n'ey'okumala gaddamu ebibuuzo nga bw'asanze n'okwerabawo era nawali teyalonzeza okukakasa nti ye kati mugagga yali badde abeera munyonyo oli bwe yeewaana nga bw'amanyi oluzungu kwegamba mu butuufu nga toyinza kubuusa maaso nti wateekwa kuba waliwo driving force era driving force eyo gy'emyoyo gy'abo abaafiira obwemage Jeni Museveni be yafera bajjajjaffe baganda baffe bamama baffe basenga baffe abaafa abaamukweka kakati ng'essaawa eno balabira ddala nti ate waliwo abantu abagezaako okubika eddoboozi ly'abangi oba oli awo n'okubeera nti nno kale okufa kwabwe oba kye baafiirira kikola amakulu gwe n'ojja n'otandika okubeera nga kibayita okujoboja ng'ojobojeza mu struggle ekintu munnange ekibi ennyo kale munnange bagamba nti kyerabirwa mugambi naye omugambirwa takola ki takyerabira kakati mmwe abayogedde byonna bye mwayogedde musobola bisiiga akazigo naye ffe abaawulidde ffe abagambirwa tetusobola kubyerabira era twamaze dde okusiiringawo awo nti kyekyo kubba kugenda tulinga bali mu money heist tugenda kumutendera mulala ogw'okubbira ddala omubbi w'ebitaano n'omubbi w'akasimu subhanallah